ebigambo bino binajjukirwanga. Ekisooka nze sirya bisiyaga siribiwagira ate emigaanira ddala. Speaker ayogedde, President ayogedde, Deputy Speaker ayogedde, abantu bonna abategeera boogedde. Ninze Kyagulanyi. Abasibe bafuna sente z'ebisiyaga njagala ave yannyonnyole bannayuganda ennyumba gy'ayina mu Amerika mutabani we mwasula sente yazijjawa mu struggle. Calvin Kayanja nga takyayogera ku bisyaga mu videos ze, nga tebakyakuba Bobi Wine mu bisyaga. Bujingu kati weeks zino zigana mu 2 talina kyayogera ku bisyaga, nga tafuma Bobi Wine ku bisyaga, nga tagama Bobi Wine kubayo kweyogerako. Era Bujingu ajja tubuulira eyo Land Cruiser gyavuga, Land Cruiser ya Bujingu nerabidde n'ennamba yaayo yagijja wa sente zagula gundi ezo zava. Abamu tulina kye tumanyi naye katusirika tukireka awo. Omuntu omulala Andrew Mwenda alina ettaka gy'abadde yakagulanga ddene live eno bapaka wa sente zazijjawa. Bangi abali awo yenna abadde avumirira ekisyaga ng'akiteeka ku Bobi Wine. Abedi Mwawule Abedi Mwawule bulijjo buli bakukyaza ku TV ne ku radio tosobola kuvaaku wallahi nga tovumye Bobi Wine nga teyogedde ku kisyaga. Nga bwe bambala overall simanyi bakola tya simanyi overall ezo gwe toli wagira bisyaga nga tokyakyogera ku bakakukyaza ku CBS emirundi 2 mu wiiki ewedde nga tewayogerako ku Bobi Wine ku kisyaga. Bakukyaza ku radio ki UBC nga tewayogera ku bisyaga ku Bobi Wine. N'omusajja yakubuuziza omusajja yakubuuziza ku Metro ensonga ya Bobi Wine n'ebisyaga ekomyewa. Omanyi kiwazzeemu mbeeza ensonga tuzirekera abo abagimanyiiko ekinene. Mbuuza ekibuuzo ekirala. We know some of you have been benefiting from that money. Kati kaweddemu munaavuma ki Bobi Wine, an innocent guy. Bambi ne muwayiriza n'akasajja kattu. Kasajja kalina n'omukazi waako. Kyokka abatalina yadde bakazi be bawayiriza. Laba Katonda babavuddemu, abazungu ne babavaamu. Ne boogera ekituufu babadde babawa ssente ezo. Kati kiki kyemuzzaako? Kye bayita okuswala super. Muwayiriza akasajja kalina omukazi waako. Buli gwe muwayiriza alina omukazi. Kyokka nga ssente emu abafuna ssente. Bujega ki obwo ddala? Museveni akazito akabulira. Ndowooza mulaba okuswala saa zino Museveni kwaliko. Kye mulina okumanya gano obwo nga sanyukidde nnyo. Nnyo. Agaliwo essaawa eno ge gano. Anti tukyali ku bisyaga. Kati nno waliwo amateeka agavudde mu Bamerica nga bagamba bwe bati. Ekisookera ddala okuddamu okuwa Uganda obuyambi naddala nga vuva mu LGDB. Mubulire bulungi wano. Okuddamu okuwa Uganda ssente eziva mu bisyaga, Museveni alina okukola ebintu bino. Anabagambye kaweddemu dda. Ekisookera ddala alina okukola obuwandiike oba written document nga yeetonda. Document eyo etambule ku mitimbagano gyonna, agiteeke ku mitimbagano gyonna ku social media. That is one. Kati gwe nange nga kiki yeetonderako bisyaga. Ekintu ekyokubiri, President Museveni bano bonna ababadde bavumirira ekisyaga mubamanyi. Mulimu Bujingo,
simanyi ba Calvin Kayanja, simanyi ba Pastani, bonna babadde bavumirira ekisyaga. Balina okukola zi video nga bakiwaana. Ekyo kyakubiri. Bukwakulizo nangaye. Ekyokusatu, Uganda okuddamu okufuna ssente ezo kuba tukkirize tugaana ezo ssente zibadde zigenda mu gavumenti ya Museveni, zibadde zigenda ku Museveni direct ye nga ye, kyokka na employinga abantu okuwudisa abantu, okubuzaabuza abantu balage mbu ekisyaga takiwagira naye ng'akiwagira, ne ssente azifuna. Ezo ssente ze baataddeko $1,000,000 ezo ebina $1,000,000 ebina tezigenda nko wa Bobi Wine. Tezigenda nko wa Bobi Wine. Era singa zibadde zijja wa Bobi Wine, bani badde bateekawo nti zetubadde nga tuwa Bobi Wine, naye bagamba ze babadde bawa Uganda. Uganda Museveni agikiikirira era yamanyi ssente ezo ziragawa. Ekitegedde akakwakuliza akasembayo alina okwetondera Bobi Wine nga Museveni okuddamu okuwewa ssente ezo. Actually akakwakulizo ke mbadde neerabiddeyo ak'okutaano, kibiiru kye baali baatwala mu palamenti ekiwera ebisyaga, biiru eyo erina okugiwaayo with immediate effect okuwewa ssente ezo. Kati kiri kubo bino byonna babadde bajja boogera musimanyi yena gwe bakwata nga alina ekisyaga kibiki, tebiriyo kutiisatiisa bantu, naye nga babiwagira bo bemulaba abo abadde bavumirira Bobi Wine ku bisyaga bye bali ebisyaga. Ffe mu Nuupu tetulinamu muntu yena ng'alya bisyaga, no, taliyo. NRM ekyasinze okuba n'abantu abali ebisyaga ate nga bamanyikiddwa nnyo